nga bwe tukimanyi ffenna nti akataka kafuuka akataka. Munnange, famire ya Kasirye Gwanga eri mu kusattira, eri mu kasattiro akaddala ku ngeri gyegenda okutaasaamu amalaalo ge obutaziikulwa oluvannyuma lw'abantu abeeyita bannannyini ttaka abeesomye munnange okulyeddiza nga bayambibwako abanene. Haji Haruna omusomi w'edduwa gy'ali nnyo wali e Bulumagi ku luguudo oludda e Jjinja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa ku Jjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, wabaagala okugenda emitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amagini, ensonga nja kugikolako. Oyo ye Haji Haruna omusomi w'edduwa mweyune ku bizibu eby'enjawulo. Munnange, nga bwe mbadde nkubuulira nti famire ya Kasirye Gwanga esattira olw'abaagala okuziikula banyage ettaka, baagala kuziikula amalaalo ga Kasirye Gwanga banyage ettaka. Kati kino kiddiridde ekibinja eky'abavubuka ababadde munnange babagalidde amajambiya, emiggo n'ebissi ebirala abagambibwa nti baaleeteddwa munnamagye eyawummula Captain Charles Asiimwe akufaamu ya brigade ya Kasirye Gwanga okuli amalaalo ge ne basaawa buli kimu okukuba agasse okwokya amayumba ag'abakozi be baasanzeeko. Kati bano ne boonoona n'ebintu ebirala okuli tanka z'amazzi, weema, okusaawa emiti egya ovakkedo, mukadde mukayiso ovakkedo ne bamusaawa, n'emiyembe ne bagisaawa, emboona. Kakati munnange okusaanyaawo emisiri egy'ennyaanya n'okukuba abakozi kibooko empitirivu ennyo byonna byagoberedde. Faamu ya Kasirye Gwanga eno esangibwa ku kyalo Mayirikiti mu ggombolola ey'emaanyi Emitiana Busujju, era eno gye yaziikibwa eri ku bunene bwayiika nga 9. Mutabani wa Kasirye Gwanga ono nga amannya ye Gavin Kasirye Gwanga yagambye nti abavubuka bano baabadde bazze kuziikula Kasirye Gwanga olw'enkaayana eziri ku ttaka lino. Kyokka munnange akakiiko akamaka ak'obwa pulezidenti akalwanyisa ekibbattaka n'okutyoboola obutonde bw'ensi aka Special Task Force on Land Matters and Environment akakulirwa Brigadier General Moses Lukyamuzi ne kabalemesa. Abajaasi ab'akakiiko kano abazze okutaasa embeera baakutteko abavubuka 8 ababadde bakola effujjo, era bano baasangiddwa n'amajambiya, emiggo n'ebissi ebirala bye babadde munnange babagalidde. Kyokka abavubuka bano olwakwatiddwa baalookomye Captain Asiimwe nti eyabaleese nga abawadde ebiragiro ebyokusaawa faamu eno. Kyokka ate baategedde nti munnange ya Kasirye Gwanga mutabani w'omugenzi Kasirye Gwanga nga ye Gavin Kasirye Gwanga yategeezezza nti wiiki ewedde yali waka ssentebe w'ekyalo ekya Mayirikiti n'amuleetera ebbaluwa nga bamuyita mu kakiiko ak'ebyettaka mu maka ag'obwa pulezidenti. Ebbaluwa eno yaliko omukono ogw'omukungu mu kakiiko kano Prima Tumwebaze nga eragirira Kasirye okubeera mu lukiiko olukwata ku nsonga z'ettaka lino nga Septemba 18, 2024 ku ssaawa 5 ez'okumakya ku ofiisi ey'akakiiko esangibwa ku Lumumba Avenue mu Kampala. Kasirye agamba nti yakubira looya wa famire
n'amuwa amagezi agende awulirize kye bagamba, era yagenda ne mwannyina n'ajjuka. Bwe baatuuka mu lukiiko baasangamu asiimwe n'omuntu omulala gwe yamanyanga Mpagi n'abantu abalala abaali baloopye nga bagamba nti faamu yaggwanga yali esaalimbira ku ttaka eritaali lyayo. Kasirye yayongeddeko nti Prima tumwebaze, yatandika munnange okubayitiramu mu nsonga omwali okubavunaana okusaalimbira ku ttaka lya faamu eno lyagamba nti balimazeeko emyaka 40 n'omusobyo okulundirako ente mu bukyamu n'ebirala. Gavin mu bigambo byagamba tumwebaze bwe yamala okutusomera ebyo namugamba nti munnange ebyo byonna si bituufu, kubanga taata waffe okuweza ettaka lino yiika 89 yajjanga agula abantu ab'enjawulo nga abawa ssente era teyatwala lya bwereere. Yayongeddeko nti ensonga eno bagendako neewa pulezidenti n'agikwasa looya we Florence Kikyoncho eyasisinkana enjuyi zombi, buli kimu ne kiggwa, nti era yamusaba abuuze munnange ku Kikyoncho amunnyonnyole ebikwata ku ttaka lino, kubanga bonna bakola mu maka g'obwa pulezidenti, kyokka kino teyakikola. N'amuwa wiiki 2 nga mwajja okubeera ng'abawa kyanaaba asazeewo. Wabula munnange mu nnaku ntono nnyo ku Lwokubiri nga Septemba 24 asiimwe ne banne baapangisa abavubuka ne balumba faamu ne batandika okwonoona buli kintu. Mutabani wa Kasirye Gwanga omulala nga ye Moses Gwanga yagambye nti kitaabwe buli ge yagulangako ettaka yamusasula, era ebbanga lya myaka 40 babadde balundirako n'okulimirako nga tewali awakanya yenna, kyokka Gwanga amaze kufa ne balyoka munnange bavaayo. Ssaalongo Sendi nga yakulemberamu abagamba nti be bannannyini ettaka lino yagambye nti ettaka lino lya bannyina 8 era yabadde azze kulaba nti alikozesa abajaasi ab'akakiiko bwe bamusanze ne bamukwata. Ate ye Kapiteeni Asiimwe yakkiriza okubeera emabega w'ebyo ebyakoleddwa ku ttaka eryaggwanga, kyokka ne yeegaana okutulugunya abakozi abaasangiddwako. Yannyonnyodde nti bannannyini ettaka lino baasaba famire ya Gwanga nti bw'eba terina ssente za kubasasula mu ttaka lino balyamuke bakkirize bannannyini lyo okulikozesa ekintu munnange kye baagaana okukola. Brigadier Moses Lukyamuzi yategeezezza nti baagudde ku lukwe lw'abavubuka bano abalumbye faamu ya Gwanga olw'okwagala munnange okusimulayo amalaalo ge, ekintu munnange kye batayinza kukkiriza kubanga Uganda ggwanga eritambulira ku mateeka. Yagambye nti Asiimwe ku luno eyamwalula esiridde kubanga guno si gwe mulundi ogusoose okumukwatira mu mivuyo egy'ettaka. Ssentebe w'ekyalo Mayirikiti yagambye nti abakoze effujjo lino baasoose wuwe, naye teyategedde kye bagenda kukola kubanga yagezezzaako okubabuuza be baani, naye ne bagaana munnange okumubuulira era n'amannya gaabwe ne bagasirikira.